أمور الدنيا والدين. ثم أصلي وأسلم على من أرسل رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المؤمنون الصادقون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله في السر والعلن وفي الغيب والشهادة، فهو خير زاد وخير لباس. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من البدع والخرافات. تمبزا الله سبحانه وتعالى olw'ebyengera byatugabiira ebbanga lyonna, ظاهرة وباطنة, birabwako tebirabwako, bingi mu bye tugaanidde okwebaza Allah jalla wa ala wakati omudde okubeera nga yeebaza oyo amugabiira ebbanga lyonna nga tamaze na kumusaba. Mwana wattu yamulaganyisa Allah subhanahu wa ta'ala okumwongera: la in shakartum la azidannakum, bwe munanneebaliza ddala ngenda kubongera. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala bingi byetugwanidde okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala, walakinna akthara nnasi la ya'lamun, abangi muffe tetumanyi. Ebyengera bidda ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, musomesa wa ummen, tarakana ala mahajjatin bayda, yatuleka ku bwerufu. Kyonna kye twetaaga obusiraamu bwakirambika, barakallahu fikum, kya Allah subhanahu wa ta'ala. Neeramira nammwe okutya Allah lwansonga nti Allah ebbanga lyonna kyalaamira abatonde kuba tukulembera paka kubagenda osembayo. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu llah. Fenna Allah jalla wa ala akitubanja beera nga mbyosaba Allah tabaraka wa ta'ala akuwe wekumutegeera n'okumutya. fahuwa khayru zadin wa khayru libasin, yentanda esinga, kyekyambalo ekyebbeeyi omukkiriza bw'abeera nga Allah tabaraka wa ta'ala amuwadde ettaqwa. wakitibwa Allah yatugamba: in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Al-aya suratu Rum. Allah yagamba jalla wa ala: alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآية.
bwekenneenya aya Allah subhanahu wa ta'ala zatulambikira mu Qur'an zatutegeeza al-ayatain zetulabye ebbiri barakallahu fikum. Allah jalla wa ala yubayyinu lana hala a'da'ina, atulambikira n'okutunnyonnyola embeera y'abalabe baffe, ngera embeera y'abalabe Allah tabaraka wa ta'ala batunnyonnyolako yatulaga nti bwekyo bwebeera ebbanga lyonna, newakubadde nga tesobola kubeera nga mwana wattu ewangula ekituufu, kubanga dawlatul batili saa, obulimba agatali mazima etali nkola ntuufu Allah gyabanja abadde okubeerako n'okubeeramu kaba kaseera. Wa dawlatul haqqi ila qiyami saa, bwe gabeera nga mazima busiraamu olw'okubanga bwa Allah tabaraka wa ta'ala bo bwakusigalawo, ya'lu wala yu'la alayhi, tebusobola kuwangulwa. Ekyo Allah jalla wa ala yakituwadda, naye wakati kwabo abali ku mazima abali ku kituufu, kubanga mwana wattu Allah yatulaga nti bakwatibwa ensaalwa. wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim, ensaalwa bajiina ku ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abagirimu, buli we bakosebwa bafuna essanyu yogayoga gye bali, kibawa mwana wattu okujaganya bwe kibeera nga abali mu ddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bafunye ensasagge, bafunye emitawaana, bakoseddwa nga n'ekisinga gye bali kye beegomba ennyo bafudde. qul hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayayn, kye beegomba ennyo kufa bafe, kibawa nnyo essanyu, naye olw'okubanga nkola ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tegabeera mawulire bya kiseera. oluvannyuma alghalaba takunu lilmuminin, obuwanguzi bubeera bw'abakkiriza. wa'dun maw'ud min 'indi rabbina subhanahu wa ta'ala wa bisharatun min Allahi jalla fi 'ula, mawulire gabeera gassanyu Allah jalla wa ala ge yawadde abakkiriza nti obuwanguzi mwana wattu bwaba abatya Allah subhanahu wa ta'ala. فلماذا الحديث عن هذه الآيتين الكريمتين المباركتين؟ lwaki aya zetutandisizza ezebbiri oba eziri mu suratu Ali Imran wakadhalika fi surati Rum, yani fi bidayati surati Rum, mutandikwa ya surati Rum, nga Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola ku balooma n'obukaafu bwabwe, nga Allah asobola okubawa akaseera ne bawangula, naye nga ekyo tekibafuula nti hum ala alhaq, be bali ku mazima, era ddaaki bannannyini kubeera ku buwanguzi obutuufu, nga bbo abali ku kituufu kyeyawulidde ku bakkiriza abakkiriza Allah, humatu tawhid wa hurrasatu alaqida, abeera nga bali ku nzikiriza eyo Allah jalla wa ala gyabanja abadde okubeera nga gye bawangalirako gye babeeramu. faqad jarat kathira ala alsinatin jamia, bingi ebiyita ku nnimi oba ebiyise ku nnimi z'abaddu mu ebyo ebitambula mu dduniya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, bayna dawlati Rusiya wa dawlati Ukrainiya, bingi ebiyita ku nnimi ez'abo abasiraamu bizamihim,
kubusiramu bwabwe wa haulai alladhina kafaru nabo abajemera Allah tabaraka wa taala. طيب فما الموقف الصحيح عند قضية روسيا للمؤمن ومكرز النميلة كويبي بتامبولي نكوبيتيا أبفي أبيرنغا يأخذ جهة أثنى السيد جاي ميلكو أتشانشنيو أم. وبارك الله فيكم. katagulemu katono tugende mu darus. Omukkiriza kubitambula mu nsi oluvannyuma lw'okubanga owulidde aya ze tukulembezza. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala mu kitabo ekiyitibwa Sharhul Mumti' في زاد المستقنع مجلد يقوكنا بيجي أتانو ممنانا يقام رحمه الله تعالى يقام أما إن نزلت بالكفار نازلة أما إن نزلت بالكفار نازلة إبان قال ينبري الله تبارك وتعالى بواليتا embeera enzito ku bakaafu ng'ekiri wakati wa Russia ne Ukraine nga kyayingiddemu awo ensi ez'abakaafu endala. Hadith wala haraj, German, Bungereza, Amerika, France wa ghayriha min duwali al-kuffar. buli abakafu wewaberanga naam. Amma in nazalat bil kuffari nazila, buli wewaberanga bali mu mbeera eyo balumangana besunasuna basikangana ebitoji. Sheikh Uthaymin yagamba fadhalika nabwekityo yushkaru Allah yebazibwa kwekyo ekigwanidde kumukkiriza kwe kubeera nga yeebaza Allah kwekyo. Buli webeerumaluma omukkiriza ekyo kyateekedde okubeera nga idha kana al-amru bayna ahli ash-sharr, ensonga kaseweera ebeera wakati waabo abamanyikiddwako obubi, kubanga kwabo bonna wallahi teri ayagala busiraamu. Era omukkiriza ye ayongera kusanyuka nga balumangana. Mugende maaso mwerumerume musikangana ebitoji wa hakadha. Omukkiriza ekyo kyeyebalizaako Allah. Sheikh Uthaymin yagamba era tebeera iman kusaba Allah an yud'a yarfa'uhu, tagwanidde kusaba Allah mba kijjewo. Allah tukusaba tugirewo ekiri wakati wa Ukraine ne Russia. Goina kwebaza Allah tabaraka taala. Era omukkiriza mu dduwa zasaba Allah nti Allahumma ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin, ay Allah abalyazamanya n'abalyazamanya bakubaganye bokka na bokka. Wakhrijna min bainihim salimin, fotuyiseewo nga tetulina kukosebwa kwonna mugasiya waabwe. Kati tekakutanda nofuna saidi kwabo, kubanga abo bonna babeere bali bebayiriddewo omubiri wallahi baali bakosezaako abasiraamu obusiraamu. Kati nga watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, Allah tabaraka wa taala ennaku azeetolooza ne zijja. Kyetugamba abantu ennaku Allah azeetolooza, wallahi azeetolooza buli yenna eyali akosezza eddiini ya Allah tabaraka wa taala nga yeeyita ki ennaku zeetoloola. Budde mukiwa bubi, budde kukiwa bubi, budde fetuwanjagira Allah subhanahu wa taala kutuyisaawo nga tetuyina alhamdulillah mbeera yonna etukosezza wakati waabwe. Kyetwegayira Allah tabaraka wa taala. Era fadhaka min al-iman, ekyo kyekyobukkiriza kyennyini
kubanga wa yawma idhin yafrahu almu'minun abakiriza buli abakafu we basikangana ebitoji basanyuka ngabbo abakafu we basanyuka nga basiramu bakoseddwa kubanga waliwo abatagala kumanya nga omusiramu gwe basesebbula waliwo abatagala kumanya wali khabithu Suriya Bashar Asad alayhi min Allah ma yastahiqu oyo ye shaitani eliawo taina anfas taina ntunusi za buntu anfas al-insaniya enkuba y'obuntu mu mutima gwe naddala ku basiraamu kiwulidde kakati webabeera nga bo basikangana ebitoji fanahnu la nubali tebitukwatako era tetulina bwetaavu bakugamba nti aka tuwagire gunte tetulina gwe tuwagira fe byaffe Allah tabaraka wa taala yabituwadda era nafrahu bidhalik ekyo kyekituwa essanyu bwebabeera nga wakati bo bokka na bokka baganya okukkaanya tugamba alhamdulillah mugenderaawo mudobonkane mwekka na mwekka Allahumma ahsihim badada waqtuluhum badada Allahumma ahsihim adada waqtuluhum badada wala tabqa fihim ahada tolekao naumu Allah tabaraka wa taala mbaka alayhi salatu wasalam edduwa ze yatuwa bonasako mu kitabo ekiyitibwa as-sunna lil-imam al-khilal رحمه الله تعالى يقام كان أطفال السلف الصبيان أبانا بابا سلف أباتو كوليمبرا بارينغا بباتو نوليرانغا بأهل الشر abalimu obubi abatalongoosa eri Allah bananyini kusaasanya bononefu mu dunia Allah tabaraka taala bakoseddwa nga yafrahun yasihun nga kibawa essanyu abaana abato katolwaliro osanga abasajja abakulu shibana fi hadha zaman basajja bakulu abali ku mulembe guno abefuula nti bo bategeera ebitambula mu dunia Allah tabaraka taala gagamba oyo byayogerako tabimanyi kyazze ne kituuka wano ezo programu sizizo za Allah tabaraka wa taala fe kyaffe kutambulira ku manhaji ababa salafu abatukulembera abaana abato ng'ekyo kibawa essanyu era waliwo omu ku boononefu ayitibwa Ibn Tarah kana jahmiya yalimu abo abaali bemamalika ku Allah nti Allah tayogera ayitibwa Ibn Tarah فلما مات كاستيفا أبانا بابا السلف أباتوني باقامبا اكتب إلى مالك ويباتوني باقامبا اكتب إلى مالك يعني خازن النار واني كده ملايكة يوشتبوا الله تبارك وتعالى ابناني زبوا كموليرو انت قد حصل حطب من النار ezimu ku nkuzo muliro zituuse eri Allah naam nga bo kibawa essanyu alhamdulillah waliyo enkuzo muliro ezituuse eri Allah tabaraka wa taala naffe ekyo kyetugamba Allah bakubagane enkuzo muliro ziwere ونسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق في هذا الأمر سبع الله سبحانه وتعالى bino bizitowa naye bye bituufu nze nkuna qalila bigambo by'abasalafu barakallahu fikum jazakumullahu khairan gwe kiwe kiba kikukankanyiza omutima alhamdulillah ng'ogukwatako ng'ogugumya gukankanye walillahi alhamdu wal minna so bwekityo bwe tufaanagana eyo mawukifu yaffe simanya Russia simanya biki ffe mawukifu yaffe yeeyo tetulina saidi ate tetugamba nti tuli nnyuto tetuli nnyuto be bamanyi bo nga bo fe ogwaffe kusaba Allah tabaraka wa taala kutuyisaamu
mu ndooliito zaabwe nga tetulina kye tukoseddwa, kubanga webakkanya webati obuufu baboolekeze basiraamu yakosebwa omusiraamu. Kategedde Ibrahim wa barakallahu fikum. Mu ddakiika ezisigaddeyo ma zilna fi wasiyati Ibrahim ibn Adham, tukyali ku kiraamo kya Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Abantu b'e Basra baamubuuza ma baaluna nad'u Allah fala yustajabu lana wallahu azza wa jalla yaqul وقال ربكم ادعوني استجب لكم. bamubuuza lwaki tusaba Allah tatwanukula ate nga Allah jalla waala yatulaganyisa otwanukula. N'abagamba nti ya ahla Basra, bantu mmwe ab'omu Basra, qad matat qulubukum bi'asharati ashya, emitima gyammwe gyayingiramu ensonga 10. Twakalabako ensonga 5 bi'awnihi tabaraka wa ta'ala mu durusu zaffe ezikulembedde okuteeka ku lujjuliro biidhnihi subhana. Ensonga 10 ze yabagamba basala amagezi bazirongoose oba oliawo banaasaba Allah jabbanukula. Yabagamba ensonga esooka nti araftumullah, Allah mumumanyi, walam tuaddu haqqah, naye temutuukiriza Allah byabavunaana. Kyeyasooka obbagamba. Ekyokubiri nabagamba qara'tumul qur'ana walam ta'malu bihi, Qur'ani mugisoma naye temugikolerako. Ekyokusatu nabagamba nti da'aytum hubba rasuli wa taraktum sunnatahu, mugamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu mumwagala, wa taraktum sunnatahu, naye enkola z'omubaka mwazireka temuziyimirirako, temuteeka ebyo byonna omubaka alayhi salatu wassalamu bye yasomesa. Ekyokuna nabagamba nti idda'aytum adawata ash-shaytan wa ata'tumuhu, mugamba nti shaytani mwagikyawa, mugamba nti shaytan mwagikyawa, temujagala, mugitamwa, naye ate mugigondera ku byebakowoolako. Shaytan mugigondera ku byebakowoolako. Ekyokutaano kye twayimiriddeko biidhnihi tabaraka wa ta'ala fi ljum'ati almaadiya, olunaku olw'eggulo, nti idda'aytum dukhula aljannati walam ta'malu laha, mugamba nti ejjana mwagala kugiyingira, mwagala okuyingira ejjana ya Allah, naye ate temugikolerera. Bwogamba nti oyagala kuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala, la budda bil amal, oyina kuteeka mu nkola. Hakadha salafu salih, abalongoofu abatukulembera baali bayitirivu bakolera jjana. Omubaka alayhi salatu wassalam nga basomera ebigambo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga bagamba nti afaman yulqa fi nnaari khayr amman ya'ti aminan yawma alqiyama, abange Allah gwagenda okukwata ateeke mu jahannam kyekirungi gyali, oba oyo agenda okujja mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah jalla wa ala agenda mmuteeka mbagenda okwesiima, kubanga tebenkana. La yastawi ashabu nnari wa ashabu ljanna, ashabu ljannati hum madha, hum alfaizun, ab'omujjana bebagenda okwesiima. Alfaizuna biljanna, abagenda okwesiima mu jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi alimu wa amalu, bategeera ne bagikolerera, ne banoonya ebigendo bayingisisa ejjana y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hadha huwa alfarqu bainana wa baina al-ams, enjawulo wakati waffe abaliwo olwaleero nabali nti bali bayanguwanga okuteeka mu nkola, kubanga bakimanya
ombaka yabasomeranga aya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاء هم الفائزون هم الفائزون عند الله أو بقدوا كويسي مما سوقع الله لأنسونا تبارك بيو الله جل وعلا بيبقانا نبقوا لما نقول بيو الله سبحانه وتعالى بيا يقلا وكيف لا بين زبتو بتانغو وكلا منبك عليه الصلاة والسلام يبقى بادروا بالأعمال فتنا مانغو ونيو okole mirimu emituufu badiru bil a'mali fitana ka qita'i al-layl al-mudlim yusbihu al-mar'u muslima wa yumsi kafira wa yumsi musliman wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil mwangu wokola Allah jalla wa ala byayagala ka qita'i al-layl al-mudlim ngobudde obwekiro webuvaawo ne bukeera amakulu yusbihu al-mar'u muslim omuntu asobola okubukeesa nga musiraamu bugenda okuwungeera nga talina njawulo n'abo Allah bagenda kwokya iyadan billah oba ne buwungeera nga musiraamu bugenda okukya nga talina njawulo n'abamatayo iyadan billah yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya atunda obusiraamu ku muwendo omutono anoonya butiibwa n'atunda eddiini ku muwendo omutono bithamanin bakhsin darahima ma'duda n'atunda obusiraamu ku muwendo omutono neyerabira nti kyayina Allah okumuwa obusiraamu kyekebbeeyi ادعيتم دخول الجنة وتقام بانت الجنة يا الله جل وعلا تجاقل لابد بالعمل لابد تينجيك لريرا تبيرنا تقري قامبا إن شاء الله نعم الله جد تساسر على ماذا الله كساسر كوشينغ تكوزي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها Sheikh Albani yakusanganye bigambo ebyo nagamba taruju najaa oyagala kuwona walam tasluk masalikaha atata okutema kubo gagenda kuwonya nagamba inna as-safinata la tajri ala al-yabas eryato teritambulira ku lukalu eryato teritambulira ku lukalu litambulira ku mazzi kati bwe oyagala makulu Allah kuwejjana labud otekedde okukwata amakuba agagenda okuweesa ejjana Allah kwana kusaasirira akuwejjana wa illa bonaaba tokikoze ogenda kubanga wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun Allah takugenda kukulyaza amaanyi gojja okubanga weeryaza amaanyiza bal al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhirah ولو ألقى معاذيره بني مونتو يمن wadde okwata wuziza nabbubi nti kino ate nedda ate munnange tubadde biki wa hakadha ebyo byonna kuwampanya naye wa Allah tabaraka wa taala Allah yabisengeka innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ejjana ya Allah etegerekeka n'emirimu Allah yagikuwa joyina okukola bw'oba ogyagala n'omuliro gwa Allah jalla wa ala yagwekesa abaddu n'akulaga ebigenda okwokyesa omuliro wallahu yad'u ila dari ssalam wallahu yad'u ila dari ssalam Allah jalla wa ala tukowoola eri jjana ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ألنغم الله gwayagala kukuba ettereevu kisonga eyokutaano nga tugijjulukukako جاء الحديث عند البخاري في الصحيح
من حديث حميد رضي الله عنه وارضاه. نعم حديث إذا كحميد إلم بخاري أن يقام سمعت أنسا نولي صحابة يتبو أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وهو يقول قام باتي فلما استشهد أي فلما قتل وملو كتب الصحابة ليتب حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر مرتلو بدر جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومشال ماما وومو لينزويو يلي مفبوكا متو يلي مياكا متو حارثة ابن سراقة متباني ووافير في غزوة بدر وغزوة بدر يلي الصحابة بالي مياكا متو نتباوز مياكا بيلي أفعالهم أفعال الرجال ebikolwa byabwe nga bya kisajja kikulu mu myaka gyabwe emito nga baagala jana ya Allah tabaraka wa taala. Mwemuli sahaba ayitibwa Haritha ibn Suraqa radiyallahu anhu warda yatibwa fi ghazwati Badr kama jaa alhadith inda al-Bukhari min hadith Humayd radiyallahu anhu warda. Agama nti mama we yaje wali ombaka alayhi salatu wassalam, bwaje wali ombaka alayhi salatu wassalam namugamba ya Rasul Allah owange gombaka wa Allah عرفت منزلته مني gwasinga okumanya ekifo kya mutabani wange فإن يكن من أهل الجنة bwabeera nga ali mu abo Allah tabaraka wa taala bawadde jana asbir wa ahtasib ngenda kwongera okugumiikiriza wa ahtasib empeera ngisuubire mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Wa in lam yakun bwabeera nga tali mu abo Allah tabaraka wa taala bawadde jana ngenda kubanga nkoseddwa nnyo. Wallah ombaka alayhi salatu wassalam namugamba wayhak olabye wayhak olabye aw jannatun wahidatun am hiya jinanun kathira. Allahu akbar Allahu akbar yamugamba aw jannatun wahida olozalimu janemu la hiya jinanun kathira alimujjana mpitirivu فإنه في الفردوس فإنه في جنة الفردوس alimujjana ya firdaus. abo bali bagala jana waffe twagala ki jana ya kunsi bali babala jana ya Allah tabaraka wa taala. ono gwe twogerako ghulam yali muvubuka taweza myaka aga Haritha ibn Suraqa radiyallahu anhu warda. tilwati idda'aytum dukhul aljanna tugamanti twagala jana ya Allah na lam ta'malu laha. ombaka alayhi salatu wassalam yagamba man ahabba oyenna yagala an yuzahzaha anin nar Allah mutase choto wa yudkhila aljanna amuyingize jana faltatihi maniyatuhu okufate kumutuka ngako okujjako nga bino bisatu abina wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alimu abo abakkiriza Allah nombaka sallallahu alaihi wasallam abakkiriza Allah nolunaku olw'enkomerero faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir abiremu abo abakkiriza Allah nolunaku olw'enkomerero. N'ekyokusatu yagamba waliyati ala nnasi ma yuhibbu an yu'ta ilay akolera abantu kyayagala bamukolere. waliyati ala nnasi ma yuhibbu an yu'ta ilay oyagala jana kolera abantu byoyagala nawe byandikoledde. amakulu yisa abantu mu mpisa gyoyagala bakuyiseemu. bw'oba toyagala bakuyise bubi toposa bantu
fubolaba nga tokosa bantu na lulimiro tokosa bantu na mikono jo. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, omusiraamu omutuufu yakkiriza Allah bawona akabenje akayita ku lulimi lwe n'emikono gye. Ensonga ey'omukaaga barakallahu fiikum gye tujja okukomako yabagamba nti idda'aytum an-najata min an-nar wa ramaytum fiha anfusakum, mwagamba nti mwagala kuwona muliro gwa Allah, temwagala Allah jalla wa ala boche, naye ate mmwe kennyini mmwe mwesuula mu muliro gwa Allah. Lahidh nga tuli wano wennyini ab'ebitibwa barakallahu fiikum, omuliro gwa Allah gwa ddala. Omubaka alayhi salatu wassalam mu dduwa ze yasabanga nazo Allah tabaraka wa taala nga asituse ekiro yagambanga wannaaru haqqun, Allah omuliro gwa mazima, Allah omuliro gwa mazima gye guli. Allah yatugamba mu sura gye tusome nnyo suratul layl, Allah agamba fa andhartukum naran talazza, mbekesa mbatiisa omuliro nga talazza gubumbujja. mu suratul muddathir Allah agamba lawahatun lilbashar, mukambwe ku batonde bantu. Lawahatun gubabula, uidu wa ukarrir, gubabula. Ate guliko kabejja nti meto bamukyamu oyo sebo neyekunkumulamu bwekunkumuzi abadan. Lawahatun lilbashar, gubabula. Okumanya gubabula Allah yagogerako mu suratu nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Bwogwako eddiba nga tukuzaako eddala, okakasiza eddala nti twagukuma nga si kusaaga. Omubaka alayhi salatu wassalam buli kumakya ne kawungezi yewogomanga Allah emirundi 7 agumutaasi. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sab'an 7. Mirundi emeka gyoma mu adhkari z'okumakya gye weegayirira Allah agukutaasi. Segomanga ko Allah kunjo kyayo kalube lunaku lumu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin mimma ta'uddun, olumu olw'enkomerero 50,000 sana, emyaka eja 50,000 olunaku eja, emyaka eja 5 mu mbala yaffe olweri ku yawma alqiyama. Kati Allah agambe tujja kwokyayo myaka 2 kubisaamu awo. Good mathematician katukokyeyo 2 olaba otya olumu lulimu emyaka emeka? Jama tosaaga omuntu bamutwala mu safe house kamba ekyo kulabirako, naye wallahi uqsim billah ala hadha almimbar, olunaku lwomazeewo olumu lwokka lukutamya edduniya nga weegomba kufa, nga weegomba kuddayo kulaba wabweru, olwo Allah watakunywezezza. Ngera Allah watakuwadde thabat, bakutaddeko buteesi mu bibonerezo bya wano abatonde banno. Olwo wano mu biyumba by'abakama baffe, saba nnyo Allah aleke kutwala eyo nga toli munywevu, oba musabe Allah akugese ne byosobola, kubanga abasajja bw'ogwa mu ttaanu zaabwe bwe oti eyo jama tewali nonsense, tewali nonsense sheekhi.
eyo teri nonsense, tebakulimba. Kyangu nnyo okuvaayo ku mbeera gye bakuyisizzaamu, okitegedde, nga bagambye okutaamu, kubanga otuuka nga wallahi weegomba kulaba wabweru, kubanga tosobola bwe bakuteeka eyo toddayo kulaba musana bino byolaba nolabako ku bizimbe n'olyako ne ku mmotoka ng'ozirabako. Wavaawo ono adde ono, wavaawo wano bakukolako emikolo jamanga olye, weegomba kufuluma, nfuluma ddi? Kati okufuluma yinza obutaba nsonga, naye bayinza okukupimamu nga balaba gwe tusobola okukuta, naye kati tujja kukuta tulina buzibu. Naye olaba otya singa ofuluma nga obaako byotutuusaako mu ngeri emu oba endala, olaba otya nga bamaze okukuyisa eno gye bakuyisizza yonna, ogamba kama nange sijja kisobola, kujjako nga Allah akuwadde. Kati nkukubira kyakulabirako ebya duniya, ebya Allah jalla waala oyita bisimu experience ya duniya eyo, naye ebya Allah bye tutafunangako experience, wallahi byotamanyi nebifaanagana, nga tofunangayo yali akugambye nti no wange bino si byangu. Allah yabikugambe yakutonda nti omulyo gwa Allah gulimu adhabu, gulimu adhabu. Simanyi wenyiza zikunnyonnyola, naye gwe Allah yatugamba dda mu suratu Nabai, inna jahannama kanat mirsada ay muaddatun, guweesunga gucacyanca, muaddatun muteeketeeke, liman littaghina, buli yenna yeefuula nti yali untouchable, littaghina maaba labithina fiha, teri yagenda kubeeramu naddayo okusitula omutwe geri Allah subhanahu wa ta'ala. Da'aytum an-najaa min an-nar, Allah agamba ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, mweke nyini musooke mwetiisa omuliro gwa Allah. Bwobanga oyagala okumanya omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala nti gwokya, genda ko wali basikira chapati, otuweeko ku experiment dakiika ezi, omukono oguteekeyo eyo, osibe oguteekeyo eyo mukasigiri aka kebasikirako chapati awo wansi, wena toliimu, otaddeyo mukono gokka oba ngalo. Kyoli akabiri tikayinza okuzikira amangu nga weegumiza kutukanga, naye teeka eyo musigiri nga tewaliwo wosiza, kubanga lwaki kugamba sigiri eri wabeerayo kifulampe n'ogwa Allah narullahi muqada, musanikire wandigambye nti kale kagubikuke gufunewe gusiza kasitagu Allah jalla waala guteekamu abaddu muqada tattali'u ala al-af'ida, gusiza ku bitonde, tegulina we gusiza wala gusiza ku bitonde ku yawm al-qiyama, va ku bino kati tattali'u ala al-af'ida, gusiza ku bitonde. Mu suratul Furqan Allah yagutenda وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا, tugenda kubateeka mutubasonsekeyo, da'u hunalika thubura, bagenda kutandika okuba emiranga wowe yaye. Allah bagambe la tad'u al-yawma thuburan wahida, temukaba mu mulundi gumu, wad'u thuburan kathira, mukabiri ddala. Naye nga wallahi ne bw'okaaba teri akuwulira, ate teri ayagala kumanya ku yawma al-qiyama. Okaabye baka yagamba abantu bagenda kukaaba, amaziga gakutukewo, tanqati'u ad-dumu' wa yabkuna dama, nga musaayi gwe gufuluma, naye nga ne w'ogukaaba naffe twabitegeera.
twabitegeera falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhhakun ala al-ara'iki yanzurun hal thuwiba alkuffaru ma kanu yaf'alun hal thuwiba alkuffaru ma kanu yaf'alun kati nammwe Allah kyekyo munnange da'aytum najatu min an-nar wa alqaytum wa ramaytum fiha anfusakum fatugwetekamu abaliwo olwaleero nga muganidde ku bwenzi muganidde mu bwenzi Allah yabugana naye Allah bagenda okwoca ennyo mubamu ku bibinja by'omuliro mulimu abenzi nga bwe bajja mu hadithi ya Bara ibn Azib nga Allah batadde mu tanuuru z'omuliro tanur bagenda kubanga bali fi tanur ez'omuliro nga bawalampa bagala okufulumako bavamu eno tanulu ate tanulu eri mu muliro gwennyini n'eri emabbali waliyo omuliro balabanga guno ogw'omu tanulu gwokya nnyo kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha temufuluma nowangala ne magureti oganyo muwo bakugamba Allah gamba wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatukum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu Allah maliza gamba ulaika yad'una ila an-nar buli wowasa atali musilamu akukowola akuzza mu jahannam wallahu yad'u ila al-jannah والمغفرة الله kwagaliza jana Allah kowola kujjana akugamba wasa musiramu munno baganye tubagambyeko tubanyonyodde ebigambo baganye obitegeera bamagwete babitegeera Fatima tategeera bigambo bya Abdallah ebya Peter byategeera Matayo anti favuka basiramu batubula tubanoonya batubuze bo bagamba bewalula bwewaluzi aha eyo hujja gende ne Matayo abasiramu bangi ababafumbire waka tuli mwezi bashekhi batandise okufuna contracts shekhi mbadde njagala nzije baada asiri onkwatemu otuwowe insha Allah ojja kujja baada al-asr shekhi ali yakuwa obuyinza obuwowowa biki ati shekhi bajja muwaye ekizike mitwalo 10 abawowe bagende masha Allah naye la gharaba kiyinza obutewuunyisa alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat ebivundu bisajja n'ebikyala biwangalira wamu wazaniyatu la tankihuha illa zanin au mushrik omwenzi omukyala tafumbirwa okujjako afumbirwa mwenzi munne oba Peter na Allah agamba wahurima dhalika ala almu'minin وحرم ذلك على المؤمنين ekyo kiri haramu kubakkiriza omukkiriza teyandi wasizza mukyala gwe bamaze naye nga beyendako Sheikh tubadde twagala kujja munnange ne munnange otuwowe olid nga balinga bagamba mu Busiramu tulinamu ebyokutukuza badde mbufumbo manyi badde ne munnange oyo si munno shekhi oyo si munno obadde munnange goliko omukolako ebikolwa ebitali bituufu Allah be yakugana Allah tukowola kujjana fe twesuula muliro abalina abakyala tutya Allah tubazzeeyo ewaabwe tutya Allah tuzzeeyo abakyala ewaabwe betuyina nga tetwabawooba twabajja mu makubo ensonga tugimaliriza omuliro gwa Allah tabaraka wa taala gwe twagala okuwona ate ffe tugwesuulamu gwe buuza mu bakyala bo boolina aliwo ayambala ng'obusiraamu ombaka yagamba sinfaani min ahli nnar abantu ba miteeko ebiri Allah agenda bateeka mu jahannam lam arahuma sibalabyeko ombaka yafata balabyeko beyasookerako yagamba n'agamba nti nisaun bakyala kasiyatun ariyat
bambadde naye wa Allah babalibwako nga abatambadde. ruusihinna ka asnimatil bukht, mitwe gyabwe mwana wattu giringa mabango ga ngamiya. Sanga yesibye akakaya akazinze bwati agaviiri gonna gayiseeyiseemu. ruusihinna ka asnimatil bukht, ombaka yagamba bwe mbalabako al'inuhunna, mubakolimire. la yadkhulna aljanna wala yajidna rihaha, tebagenda kuyingira jjana ya Allah yadde okuwulira akawowo kaayo. Kiki? bambala bubi. Allah yabagaana okuyita obwereere. ababala abalaba nti bambadde walokumwe yesisiwala ng'alabye omukyala ayambadde tayiti, astaghfirullah astaghfirullah, osekereza obatwagazaki. kiki ekikusesa? kiki ekikusesaawo? Allah bakowola ku jjana yabawa ennyambala. dhalika adna an yu'rafun, babakubanga bamanyi bandiyambadde ennyambala Allah gye yabawa. aga nedda fetwagala mu nnyambala ya muliro. kasiyatun ariyat, ne bayita bwereere. aina al-iffa, ensa ziriwa mu duniya Allah tabaraka wa taala bebeesula mu muliro. Allah kye yabawa ekyambalo ekyobukkiriza tebakyagala. bagala ffe katwambale bino, balina otulaba. owo ayambala kisikaati ekibulawuzi najja Kampala neyeteekako, kiwulidde, neyeteekako kizza munda azze Kampala kola. mukyala wange oyo, mukyala wange toyanjula, talina byayambadde. looza olaga nnyo, embadde kizza munda nekisikaati kibulawuzi nakimukutte bwekiti, kabulawuzi kali kuli, azze Kampala kola. Allah mugamba kubeera eri kakatujje mu Kampala munnaye beera nammwe mugiraba. sallallahu alaihi wa afiya. idda'aytum an-najata min an-nar wa ramaytum fiha anfusakum. Allah atutaasa jahannam. kiwulidde, twagala kuwona muliro gwa Allah, naye byetukola bitutwaza mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. maizani hadithu mbaka yagamba ittaqu nnara, mutya omuliro gwa Allah, walau bishiqqi tamur, kagubeerenga kikuta kya ntende. mutya omuliro kagubeerenga kikuta kyaki. amakulu ensonga neweebeera etya nga ntono etya, naye ng'eriko omuliro gwa Allah. ne bagamba nti ekyo Allah jalla wa ala yakigaana kigenda kwokesa. watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, oyinza okiwewulanga eri Allah kinene, kigenda kwokesa. nga we twawawula okukwata mu ngalo z'abakyala, ba ogizi betuyina, ba campus mate, owulidde, ba job mate, ba katale mate, owulidde, tukola nabo mu butale. Oyo tubeera naye wano wamumanyira yafuukanga mwannyoko. gamba otya baddaagi n'oweeweetereza. baka yagaana okukwata mu ngalo z'omukyala atali wuwo. ffe tubakwatamu nda ku bavubuka abalya mu buto nninnyiro obwo, balyeyo obutogo bwabwe, ekyapati n'ebijanjaalo, bakwatirira abo. oliti asalullah alafu alafiya. agamba otya gundi oli gwenjagala nga takyaliwo. wamumanyiira yakuweereza emmere ajja akunamye naye yeesekereza, amabeere gali wabweru. sallallahu alafu alafiya. kulabikira bulungi, toyinamu yadde n'okwesisiwala. kiwulidde, era gwe oyagala okumanya nti abantu emitima gyayonooneka, bagambe nti tugenda kukufumbiza omuwala nga bikira. nga buzibu, tansumbuwa oyo.
yagala government property dunia gwe yalabalabadde nkongezaamu koona yajjako nyango yiroyo bwononefu saba Allah alongoose emitima gyaffe atuwa okutya omuliro gwe n'okwewala ebyo byonna ebituyingisa omuliro tuwa okutereza wabarakallahu fikum jazakumullahu khaira bijja tumalira ebyo وفق الله الجميع ما يحبه ويرضى إلهنا والحمد لله